Kampala egaya zaawo osobola nenakawuka nedda agendera akayi waba wanene ne wane ekinawa mu nfuufu osobola ofuna milioni 5 ku 10 nze ngamba singa mbadde ngendera akayi nenfuna ettaka eddene nenfuna newennimira lwaki kati akyayagala kyekampala munnange nno okuba ng'avudde mu kalina tekitegeeza nti ye awanguddwa oba nti ali ku zero as long as wabaddewo eyo agreement yagenda funayo okimanyi nti eri abavaamu nga talina nga nebyo byennyini bye yateekamu tabifunye okugyako olugoye olumuli ku mubiri tugaane twali public n'abakyalo manyifu abakyala abasinga bw'alaba ng'ensonga ya mukyalo omukyala ne bw'aba mukyamu agenda side ya mukyalo kimanyi twali tugenda kola injustice ku Suna Ben era on behalf of abakyala twetondera Suna Ben ali bagenda mutwalako akayumba lwakuba baŋŋamba nti ebyabaagala natosaayo kikyo walabye engeri Suna Ben n'ennambwa engeri gye boogeramu bakyeyita taata bebe nedda ebyo bibaawo papa respect ebaawo engeri gye badde ng'onaamusemberedde mwati balinganga batayombaga alinganga atayitako okuddira nnambwa ayomva mawulire alinganga atayitako munne kayiringu Suna Ben okuddira nnambwa ayomva mawulire lwaki obeetinga ku bintu byabaagalana Suna Ben agenda mu mikolo watyanga n'eggulo baasuze bonna kati kankubulira ebigambo bino omanye ekyasiba emikolo gya Suna Ben nnambwayo kyenkugambye anti bwe yamanya nti omusajja agenda kuwasa nnambwayo n'avaayo n'atandika oyombera kalina ate okuyombera kalina kimugaana kityokuwasa munne bw'aba amwagala saga yonna ebaddewawo nga Suna Ben asobola okugenda n'afuuka omukono lwaki nedda nali enkoko n'emuka nga kalina yeegenda nagwe nalabye era ku intaneti okwo yawasa leero nga 14 n'akola nika 15 n'ayanjula omwana omulala tewamulaba okwanjula nakuzina tekigaana so kati nambwayo nze sisuubira nti okukayanira kalina kwe kwagaana okwanjulibwa kwa waliwo okusika omuguwa kungi ne baprosponing omuwala ali awo bagenda kajjanso omukolo gye gugenda obbe yes tugenda naye Keti okusinziira ebintu bino engeri yabikuttemu n'alaba ng'abantu bano abazza ku mmeeza oluyogaano olubadde olungi ne luggwawo olowooza ki ku nsonga eyo yakikutte bulungi nambwa yafunye justice yanyigiddwa mu ttooke lunaku lw'abakyalo okyogerako ki so omukulu Keti tumwebaza kubanga Suna Ben abadde depressed olwakalinaye aye ne twebaza ne Kamoga okukkiriziganya ne Keti kuba Kamoga yeyawadde yagenda ogulira nambwa ettaka yes kino kirekawa Kamoga nga muna business nagenza olaba batandise okuteekawo nga Suna Ben amukubira obulango but tekigenda kuva mangu mutwe gw'abantu nti Kamoga yakola kineeno omanyi sobola okwetondera naye kyemba nkukoze tekisobola va mu bantu nti bambi yeetonda ne bakola bwe bati so nga wa business kijjamu affectinga muko siko wabula ddala because abasajja abamu bajagamba bwengula ettaka lyange omusajja nanneefuulira naliteekako omukyala okitegeera ate waliwo ebyali biyitinganaawo musimanya ono simanya alina bwayita oli nga tebitegeerekeka nga byagendamu oluganda ne Seimo tu emboozi eyo tugirinayoko eya Keti nambwayo ne Suna Ben era mbaserabidde emabega kono za emyezi nga 6 era naliko naawe sendi bwoba towerabidde n'omwana oyo omuwala Mary netumubuuza nti gwe omwoyo gwe wakozeseze wagujjeewa oba okijuka ekigambo ekyo Haji Muhammad Kamoga. Haji Kamoga ntambuddeko naye ebbanga mu safari ez'Emekka emirundi egiwera 3 mwakolamu enahijja nakakola n'ehijja 2 ne umuremu nasooka nenteeka ekigambo mu mutima gwange nti teriyo mugagga awangula mwavu ekyo kituufu ekyo kituufu nnyo kubanga abaavu bangi okusinga abagagga ekikoyinja sikolangako na Suuna nkulaye Allah yantonda nali simulabangako wano gyolwe namulabyeko okulabagana maaso okulabagana ne Suuna wano nga otube kwangala kwa sendi manyi nti bw'obeera mu kibuga ne bakoza kavumo omumanyi ogamba mumanyi otandikirawo kavumo yamubuuza sendi omumanyi ntandikirawo ne Suuna nali simulabangako wano ofuna bulu
kakugambe n'ekigambo ekituufu nga simulenge ankola the distance ziwera mita 10 munne Tony bwe mmanyi naye Ben nga simukola ki simumanyi nga simulabangako wallahi yamu naye osobola omubuuza ate tuula babiri tutuule twogera ayina obusungu obutabangawo okagamba ng'olaba omuntu ayeekyaye goge mazima naye ati omuntu ono ayeekyaye bw'ati nange nantiisaamu naye ne ngamba nti ono nja musobola nsooka mubuuza olina emyaka emeka nambuli emyaka gye nagera wanga nja musobola emyaka mito nenga ntonja mwaka kati nti njala kubuuza kibuuzo ekyo obonziramu Agikamoga omwagaza ki nangamba Agikavuma Keti nti oyingidde mu bintu bino nti nze mbiyingiddemu. Okay, weewaawo bw'atyo omukulu Keti nga nnyonnyola ebintu bino nga ebyatambudde ndowooza Nambwayo tasigadde bwabi. Byose nakola ekintu ekirungi Keti obatuuza so Nambwayo nze singa mbadde Nambwayo abagambe njagala kgenda Laakaayi afune poloti ennene ate n'okukikumi. Nambwayo sigala mu kibuga oli mukyala mugezi. By the way, Nambwayo she's a very strong woman. Nambwayo sitagwa mukyala mugumu nnyo kubanga akubiddwa ebikonde side ne side nasigala nga ayimiridde. Yaya abakujjukujju oyita Nambwayo kye bayita okubazi lemon n'okolamu lemonade n'omugambe ettaka mwaligula babiri naye nga wamuwa miliyoni emu yamwesibako saaliyo sijja bikaatiriza nnyo naye nga happy women's day Nambwayo inspirinza abakyala. Mary Nambwayo batugambye agenda mu parliament akabonero kalina ate muleke kwonoona byabufuzi muleke kwonoona era byene Shakira agamba agenda mu parliament akabonero lipstick kazi parliament y'abayimbi nga Eddie Kenzo agenda kukolayo bajje owango w'ekikumi Jane ebintu bya Wizo emboozi eno guba gitandika Wizo ne Juliet zaawedde ne omukulu atagejja atakogga atagenda Chameleon Wizo yamaze ne yeetonda obuzibu bwabadde buvudde ku ki mbu omukulu Wizo wewe yatuuka mu America omukyala yamugamba feel at home